niriza gwa tulaba gy'osinzira okubanga otugoberera yonna bali ku social media handles zange bali ku Big Brother Uganda batulabira bali ku TikTok mwenna mbagala nnyo mwebale okutugoberera zeeka lyesuubula embeera bayise etya ffenna tetuyisa bulungi tuyisiza ddala bubi naye tulina kwegumya bwegumya njagala kwogera ku nsonga commentinga ku nsonga ya Honorable Joel Ssenyonyi ne Dean Lubowa-Ssaava abantu abo bonna nno bannamawulire naye nga Joel Ssenyonyi bwe nsinga otegeera ennyo era nga ye mwogezi wa National Unity Platform ate nga ye wa LOOP oba Leader of Opposition nga yakulira Leader of Opposition mu ngeri emu oba endala. Honorable Joel Ssenyonyi ndowooza abasinga tuzze tumulaba engeri gy'atambuzaamu ebintu bye juzi yakamaliriza okusoma kwe okw'amateeka yakamala okukola amateeka era baakamala omutikkira mu mateeka naye ndowooza waliwo ebyenjawulo awo ebirina okubanga bye tulina okulaba in fact tulina okubiraba kati kubanga oyinza okugamba nti oba obirabye otyo oba otyo naye bino ebimu bituyigiriza engeri gye tusobola okukwatamu ebintu kubanga Honorable Joel Ssenyonyi azze alinnya level by level however Honorable Dean Lubowa-Ssaava saategeera oba obutakkaanya bwabwe bwavaawa naye nga Dean Lubowa-Ssaava abasinga mumumanyi musobola okunjulira ayina engeri gy'abadde era yalayira okukuba nuupu mpaka ku ddimwa mugoberera nnyo omusajja oyo one nze kyesitagenda kikwegamba ekindeese okubaako ne kyenjogera nga concerned citizen nti ensonga zaatuuse Honorable Joel Ssenyonyi n'atwala Dean Lubowa-Ssaava mu mateeka naye ate Dean Lubowa-Ssaava bwe yali ayogera ku butambi bwe obumu ye yakisaba n'agamba nze ne woba oyagala ntwala mu kkooti tusobola okubiisanya. Honorable Joel Ssenyonyi kye yakoze n'amutwala mu kkooti. Ekisooka ekkooti eno singa neesalawo nti gusinze Dean Lubowa-Ssaava kiki ekiddako? Dean Lubowa-Ssaava sijja kukugamba nti alina b'akolera oba naye awandowooza ye nga nze olwaliro bwempa endowooza yange simanyi oba kubanga alina ekibiina alina ekitongole kye takola nga ye omuntu ekyo kye mmanyiiko kitonotono mpulira mbu alina ekitongole kye nga ye ekyamawulire like ekikwasaganya mu nsonga ezo era n'akatambi akamu mwekali omwo bwabwe yali ayogera agamba nti nze tolowooza nti nkola bw'omu nina ekitongole ndi kitongole kiramba kale leero bagendagenda mu kkooti kubanga omuweekitiibwa Joel Ssenyonyi Leader of Opposition yataddeyo okugamba yawawaabidde Dean Lubowa-Ssaava naye nze ndowooza bwe nti kubanga emyaka ffenna gye tulimu gy'abavubuka tegitegeera nnyo ekyokubiri ffenna tusomyeko akatonotono mu myaka gy'abavubuka nga bwe tuli sisuubira nti Leader of Opposition oba mukulu Lubowa-Ssaava asobola okukera ku makya n'ateekawo embeera ennyingi eyinza okubaleeta okuba nga tebakkiriziganya kubanga kye nawulirako nti Lubowa-Ssaava mbu yagamba Leader of Opposition yalya ssente kye tutamanyi bujulizi abuggyawa era alina obujulizi bwenkana ki kyova olaba nti olw'okuba oli akimanyi bulungi nnyo Honorable Ssenyonyi bwe mu kubanga yali akimanyi kyava agamba nti kati kamutwale mu kkooti ebintu bino binaagenda okuggwa wiini eneebeera waani kubanga kati tuba tetumanyi wiini waawe egenda kubeera
kuba tusobola okulowooza nti Joel Ssenyonyi agenda kuwangula oba Dean Lubowa Sava agenda kuwangula n'atawangula kati tumanyi wiini waweeri okitegeera naye nze gwe bw'oba olowooza nti wiini gwe nga gwe bw'olowooza simanyi wa wiini bw'olowooza waweeri naye nga nsuubira okuba nti nga tunagenda mu byani awangula ani mwe bagayimwe musobola okutwala kuba mwena muli b'amawulire musobola okutuula ne mukkaanya kubamu osobola okugyawo ku bintu ebimu kati muganda wange Dean osobola okugyawo ku bintu ebimu n'oggyayo by'oggyeeyo naye waliwo endagaano ze nsomaasomakokko eyo mu byafaayo politically tontabaalanga sikutabaalanga sometimes ziyambako kubanga wano we tuli Dean sigamba nti oba ndi ku sayidi ya Joel wano we tuli Dean nkulayirira mu myaka 10 mu maaso waliwo ekijja okuba nga kikyuse mu Uganda oyagale ogaane ebintu bingi bijja kukyuka emyaka 10 mu maaso okuva olwaleero bwe tumala okulonda ekyo kisanja nekiri ekiddako nekiri tunagenda okutuuka mu kisanja kiri ekikola emyaka 15 okuva olwaleero ebintu ebijja okuba bikyuse mu Uganda bijja bba bingi naye mu binaakyuka Joel Ssenyonyi ajja bba takyali leader of opposition ng'ali kirala Dean Lubowa Sava ajja kuba takyali ekyo kyali ng'ali kirala Kaleesuubula nja bba sikyali kino kyendi nja kuba kirala nga bw'ogeraageranya munnabyabufuzi yenna oba omuvubuka yenna atambula abatunuulira ensonga wabaawo ekintu ekiba kikyuse mu myaka 10 ku 15 mu bulamu bwe tasobola sigala kyekimu kati Dean oba ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi bwe tuba tutudde nti mu myaka tulimu 35 ku 45 tuli awo tutambulira awo myaka 38 45 bwe tuba tutudde awo bwe wati like mu kutuula I think tusobola okureasoninga bulungi nnyo nga kiki ekikutta kati omanyi muganda wange nayagalako ko naluma okukyalirako ko tunyumiremu naye tetwakwatagana bulungi naye ndowooza era time ejatuuka naye nga nze nnyina kyembuuza buli wantunuulira obutambi bwo ntunuulira nnyo obutambi bwo ne ŋŋamba naye era bwe weekompeyalinga mu myaka 5 emabega si bw'otyo bwe wali kyokka at the same time bw'okompeyalinga ne Honorable Joel Ssenyonyi si bw'atyo bwe yali birala nnyo n'olwaliro ali birala ku buli muntu yenna era bw'okompeyalinga emyaka 10 egiyise emabega abantu baali birala nnyo naye olwaliro ate era bali birala ekibuuzo ekituufu kye kiruwa munaamalako era bwe zivaayo results nga zizze nga tugenda ku results ezo nga zizze nga Joel Ssenyonyi bamuyise Dean Lubowa Sava bakuyise mu kkooti obitebye kuba kati ffe tulinda kiki ekiddako era weetuli tugenda kulinda tetujja kufaayo nnyo naye ffe tujja kulinda era ffe tujje wano ku intaneti tugambe nti kyabadde bwe kiti ne bwe kiti okitegeera kuba tujja linda kikolebwa okay njagala nze ndowooza yange temulowooza nti yabalala yange nga nze omuntu as a concerned citizen
Honorable Joel Ssenyonyi ne muganda wange Dean Lubowa Sava nze mwenna akatono ke mbamanyiiko muli b'amawulire nga nze wendi w'amawulire. Ekyenjawulo Joel Ssenyonyi munnabyabufuzi, Dean Lubowa Sava mutunuulizi wa nsonga, nze Kalyesuubula ndi munnabyabufuzi wadde ndi munnamawulire. Nga bwe nkugambye mu myaka 15 mujja bba temuli ekyo. This is your message. Mwena mujja kuba mujja bba birala. I'm very sure. Quote me well, mujja kujjayo video eno. Mu myaka 15 Joel Ssenyonyi mujja bba tokyali ekyo kyoli. Myaka 15 Dean Lubowa Sava ojja kuba tokyali ekyo kyeri nga waliwo ebikyuse mu bulamu bwammwe. Olwaleero eggwanga lino olw'okuba nti nno Joel Ssenyonyi oli mutunuulizi wa nsonga nga bw'ozitunuulira, Dean Lubowa Sava naawe otunuulira ensonga, ate gwe Joel Ssenyonyi oli munnabyabufuzi. Tubeeko n'engeri layini gye twesuulamukko tumanye nti kati wano wetulayininze. Kubanga Dean Lubowa Sava otunuulira ensonga zo gwe nga bw'ozitunuulira, naye Honorable Ssenyonyi ate ye munnabyabufuzi azirimu. Nate bw'ozitunuulira mu ntunuulira eno nti walya ssente tugende mu kkooti wakola bw'oti, nga bw'otunuulira ensonga nze ndowooza nga nze waliwo abantu b'osobola okumiitinga. Kwali oli w'amaanyi olinamu eddoboozi lyo nga ggwe muntu olina following, olina abantu abakugoberera, n'oyita tables ez'enjawulo, parties ez'enjawulo n'obagamba ABCD. Kubanga nyinamu endowooza tibuyinza okukeera ku makya ng'oli wansi wa gavumenti ya Kyagulanyi. Katonda alina ebintu bye byakola mu ngeri y'ekyewuunyo. Oyinza obutakikkiriza naye buyinza okukeera ku makya nga muganda wange Lubowa Sava, buyinza okukeera ku makya ng'oli wansi wa gavumenti ya Kyagulanyi ng'ogikolera. Wadde olwaleero NUP, National Unity Platform, togyagala kubanga kyo kiraga nti togyagala. Si kikulu ekyo kubanga gwe naawe ndowoozayo ng'eddembe lyo ly'obwebange bwe likuwa nti osalewo omuntu gw'owagira oba gw'oyagala oba gw'otayagala. Naye busobola okukeera ku makya nga National Unity Platform nga ogikolera. Kati bino ebirala eby'emabega bino singa tuba tetusisesise muguwa ne tusika kiba kisobola okutuyamba. Nze endowooza yange nga nze omuntu era ebyo bivunaanyizibwa ku nze, si ku mukutu guno kubanga guliko bannannyini gwo n'abaguddukanya. Naye nga internet ennaku zino bwe tuyita ebiseera ebisinga. So ku bintu ebigenda maaso wakati wa Dean Lubowa Sava ne Honorable Joel Ssenyonyi nga temunnagenda mu makooti, tetunnakola ki, ffenna tuli bavubuka, I'm very sure. Bino ebintu by'obufuzi saagala bitwawule bitwetemu mbeera nga ate mu myaka 10 tusobola okuba nga tuli ekyo. Singa tuba tusizza kimu ku ndowooza yaffe ffenna ng'abavubuka, tusobola okukyusa eggwanga lyaffe lino ne ligenda mu maaso. Nitaddamu wadde okwekubagiza. Kisooka tuli bangi ate tusomye. Ebintu tubiraba mu ngeri ndala okusinga ey'abajjajjaffe, ey'abamwami Museveni bo bwe babiraba. Ekyo kkiriza oba gamba. Nzikiririzaamu oba tonzikiririzaamu, ebintu ffe engeri gye tubiraba. Kankubuulire emyaka 30 emabega. Kati olwaleero ebintu engeri gye tubiraba. Bala emyaka 30 emabega, 35 emabega, mwami Museveni naye bwe yali abiraba. Kitegeeza nti kati ffe endaba gye tubirabamu, empulira gye tubiwuliramu, entambula gye birina okutambulamu gye tubirabamu, si gye bitambulamu. Ate ye mwami Museveni ne banne ye alina engeri gy'abitambuzaamu olw'okuba nti kati ffe naffe endowooza yaffe tusikangana omugwa nti byanditambuddewo ebiti. Nze bwe ndowooza. Naye ate nga si mu bubi nti mu kugamba nti byanditambuddewo ebiti tuba tusobola okuteekawo embeera etya ey'okulaga ekyaffe kye tulowooza nti kirandibadde bwe kiti. Naye kati ate tekiri bwe kiti. Lwaki kiri bwe kiti? Ne tukikyusa. Daani ffe okubanga twekwata mu makooti. Okola bw'oti. Wali akawumbi. Gwe wakola bw'oti. Gwe nkumanyi nnyo. Gwe okola bw'oti. Which is okay
but as per now tekitugattako. Oba ontegeera, osobola ogenda mu comment section n'oyogera nange, osobola mu comment section n'onyumya nange, n'olekawo subscribinga, ndayitinga, sharinga, wansi era nga bw'obiraba. Naye nga teweerabira banaffe aba Glorious Consultants and Agency Uganda Limited, bali ku noti 741 noti 745 91 93 bakubireko, bali kutebajjukira Arcade, bakufunya visa ya America, visa ya Canada, ne bakufunya n'omulimu eyo gy'olaga. Glorious Consultant and Agency kuba ku noti 745 91 93 83 sobola okubafuna. Abanaffe abamugisha Nandi Tours and Travel nabo weebali nnyo, so nga ate aba Pizza Origin be bokka bakola pizza mu Uganda. Bw'oba olina birthday party, graduation party, baby shower, osobola okubeera nga ate obafuna bulungi nnyo. Nina Guest House nabo weebali, basangibwa awo Namuŋŋona opposite, bali opposite olw'amafuta amapya awo, Starbucks okkiriyako bukiriza awo wansi kati nnyo. Webale nnyo, webali eddala. Njagala okwerekereza, ebisigale tujasobola okusobola nga tuwuliziganya. Zaika Lyesubula, ndina Kaseke, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School, we invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu giguutaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa, va mu kwekubagiza, jangu mu Glorious Consultants and Agency, obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna, bakufye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction.